General David Sejjusa olwalira akyaddeko ku kitebe ky'ekibiina kya UPC wano mu Kampala okutema empenda ku ngeri y'okukyusamu obukulembeze bw'eggwanga. Bw'abadde ayogerako bannamawulire ono ategeezezza ng'ebitongole bya gavumenti naddala ebikuumaddembe bwe bisaanye okubeegattako kubanga bye bisinze okukosibwa ennyo naye byo ne bisalawo kusirika busirisi. Kulaba nti amagye gabonyeebonye ekiseera ekimala n'olwekyo bannayuganda mu kifo ky'okuvumaganya amagye nti ga Museveni bategeere nti ate go ge gali ku bugijjaate obusinga obw'abantu aba bulijjo. N'olwekyo tubeetaaga ku ludda lwaffe n'abapoliisi ne buli omu. Ono era ayagala ebibiina byonna bituule bisobole okumanya ensobi zaabyo ze byasooka okukola mu biseera ebyayita byetondere n'abantu olwo ebinaasobola okutema oluwenda olw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Kye tusinga okubeera nakyo bwe busobozi obwonoona, bwe busobozi obulwanagana, naye obusobozi obwewombeeka ne tukkiriza nti twasobya kubanga ffenna ababadde mu bufuzi okuva mu biseera by'abafuzi b'amatwale n'okutuusa olwaleero tusobezza. Si UPC yasobya yokka. Any matter of great national issue UPC is ready to work with everyone and it is a matter for every Ugandan. Ono era asabye bannayuganda okkomya okwekwasakwasa obusongasonga nti okukyusa omukulembeze w'eggwanga ate wayinza okuddawo omubi ennyo asinga kwabaddewo. I hear some leaders making mistakes, saying that how are we sure that you people will not be worse than Museveni? No one can be worse than Museveni. No one. No one. No one. I will tell you why. Anybody who replaces Mr. Museveni and there is term limit in the constitution, one, he will not have the army. No one who will come after Museveni will have the control of the army. If you do not have the control of the army, the control of the security services, the control of the money, the control of Bank of Uganda, and no time to do it, then you cannot abuse us. Mukumaliriza, ono era awadde bannakibiina kya NRM amagezi ekyokuwagira Pulezidenti Museveni ate bandiwagiddemu eyali Ssaabaminisita wa Uganda Amama Mbabazi obutayawulayawula mu kibiina. NRM should abandon Mr. Museveni and follow Mr. Mbabazi. That's all. That's all. Mr. Museveni should go home and the people support a new candidate for Mr. Mbabazi. Sejjusa ng'awerekeddwako Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala beevumbye akafubo n'abakulembeze b'ekibiina kya UPC nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kino Professor Edward Kakonge okusala entotto ku ngeri y'okukyusamu obukulembeze bw'eggwanga. Mu kiseera kino General Sejjusa atalaga ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo mu ggwanga mu kaweefube w'okukyusa obukulembeze. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.